Ssegirinya yali akiikirira ekyo kyennyini kyetukkiririzaamu ekya people power, eddoboozi ery'omuntu wa bulijjo nga bw'ayogera tayogerera abo balamuzi, tayogerera abo amasuuti, ng'ayogerera ggwe nange bazinkulubuse. Ssegirinya was the real meaning of a foot soldier in parliament. Ssegirinya yali foot soldier agenze mu parliament. Yadde n'olunaku n'olumu Ssegirinya teyeerabirako kikyali nawa gy'ava nabaani abaamusindikayo. Kyamako nti abantu bwe batyo tetusinga okufiirwa. So ebyo bye yakola mu kifo ky'omwagaza, mu kifo ky'omukumisa, wayita Mbale nga nakyemalira wa kuno ng'akolagana n'abamu ku baali beerindise muffe, ne basala olukwesikwesi ne bakwata Ssegirinya ne bamutulugunya era ne bamaliriza nga bamusindise mu Kabuli ku myaka egy'obuto 37. Naye nga bwe nabagambye ku kitebe basebo ne bannyabo, Ssegirinya ebimu ku binnuma ennyo nti Ssegirinya ye mubaka gwemmanyi atanyumiddwako bwa MP bwe, tabunyumiddwako. Either yalinga mu ddwaliro oba mu kkomera, mu ddwaliro mu kkomera, mu ddwaliro mu kkomera, nga n'okulayira yava mu ddwaliro Ssegirinya n'agenda n'alayira. Ssegirinya obulamu bwe bwali bukosefu, naye yakola buli kyasobola mu bunafu bwe, mu experience entono eyo. Bangi nnyo mubalabye ababaka nga bali mu bisanja kimu meka naye nga tebenkana mirimu gya Ssegirinya gy'akoze. Kanne Ssegirinya waffe basebo ne bannyabo, obulamu bwe bwonna amaze anyigirizibwa, amaze akolera abantu, teyabbako sente z'abantu okujjako ejjo bateekamu. Naye basalawo Ssegirinya bamukwate. Mwenna abannamasaka abannabuddu abali kuno mumanyi bulungi nnyo nti buli kulonda okubaddewo Museveni naddala wano mu Buganda bwe mugaana omulonda, naddala bannabuddu mwagaana dda okulonda Museveni, yeeyubula n'ajja n'aleeta ono ne mugoba ne mugamba genda, n'agenda n'agamba kati kandeetaani, n'afunayo omukungu ayinza omujja mu ddiini n'amuleeta n'agamba kati neyeekweka mwoyo, ne mugamba nedda ssebo gye buvuddeko naye na mukwano gwange ne 221 kuba Museveni mwali mwamugoba wano mu Buganda, yagamba Abaganda baagala nnyo kabaka waabwe, kati kanfuna ono yani ono mukazi yali minisita wa Beene. Kiyingi Florence Kiyingi yali wankyukakyuka, yali wa DP. Naye Museveni n'agamba bambuuse nnyo kanfuneyo no, n'amuteeka amazi amutaddemu, n'ajja nga yeekwese mu Nakiwala Kingi. Bamugamba Nakiwala Kingi tukwagala obadde minisita wa Beene naye genda. Bwe batyo abantu ba Buganda bwe baagoba Museveni. So Museveni buli ye muganya omulonda wano mu Buganda ng'ateekawo embeera teyasooka 2021 wabula kuviira ddala 2011 oba 2006 nga buli omumala okulonda wano nga babayisaamu eggaali y'ebijambiya ne batematema abantu. 2006 Ssegirinya yaliwa alabika yali akyalina mu primary nga batema abantu ebijambiya, naye mu 2021 tebagamba Edi Mutwe, wakiri Edi Mutwe abeera nnyini baduyita ogamba kale waki, naye bagamba Ssegirinya n'oba Ssegirinya bwe, ne bagamba ono Ssegirinya eyatemye abantu ebijambiya. Mujjukira tiwaliwo n'abalenzi be baleeta mu kooti okulumiriza Ssegirinya ne Ssewanyana, bagambe nti oyo Ssegirinya ne Ssewanyana be batusindika abalenzi mu kooti eyo. Mujjukira bulungi, ne bagamba ffe poliisi yatujje gye tujje ne tugamba tujje tuwayirize Ssegirinya, ne bagamba bajjewo. Era okuwulira omusango ogukwaddako abo abajulizi tebabaleeta.
n'omulamuzi eyakkiriza abo abaana okujja okwasanguza amazima nti Ssegirinya ne Ssewanya tebabatumangako kutta bantu ne bamukyusizaawo. Museveni n'avaayo ku TV n'atiisatiisa omuntu yenna ayagala okuwaba abantu beeru tujja musiba n'ebirala ebifaanagana bwe bityo. Twasigala tugamba gavumenti ya Museveni muleete evidence, muleete obukakafu oba Ssegirinya ne Ssewanya ne baatema abantu. Baagala okuleeta evidence nga Ssegirinya ali mu kuvundira mu kkomera. Mubajjukira bulungi basebo ne bannyabo. So bagenda bwe batyo nga baba mabbeiro nga baba mabbeiro nga baba mabbeiro nga baba mabbeiro paka Ssegirinya baatuuka bwe bamutuusa ku mbeera gye baali bamwagaliramu nga bamaze okukakasa ti Katonda takyasobola kuddangula. Naye njagala okubagamba ku bijambiya mwe bannayuganda mmwe ennaku ntono nnyo ezivuddeko temunnalaba ku balijambiya nga beetunuzaamu ne kamera, temunnaba balabako, temunnalaba ku bavubuka balina gye balumba nga bakutte ebijambiya. Abalijambiya mwagala bafaanana batya? Ate ng'abo balina akakwate ku muntu w'e Masaka mu ngeri emu oba endala temunnakirabako. N'okubanga tuli mu buwambe gana amazima tewali ayagala googera. Tosobola gawulira ku rediyo zaffe ze tuwa ekitiibwa, tosobola gawulira ku TV zaffe ze tuwa ekitiibwa kubanga mazima nnyo. Bamakinga sure bakuŋŋaanya abantu abajja okudisikasinga ensonga za NUP nga temuli wa NUP. Basebo ne bannyabo olwaleero puroguramu ya leero tugenda kubaganya birowoozo ku mbeera nga bwetambula mu NUP nga tewali wa NUP. Ne bateekawo kuba batunulira betusinga okwagala ennyo. Ono tayagala bwakabaka, tayagala bwakabaka. Babulako katono ogamba nakuŋŋaanyiza abayaaye nekola nabo endagaano ne mbasindika mu lubiri ne bakuba abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Eyo yembeera Ssegirinya byatambuliddemu, yembeera ensi yaffe gyerimu. Ssegirinya teyavaako ko munono ye. Ssegirinya yayagala nnyo obwakabaka bwe, Ssegirinya yayagala nnyo eddiini ye wadde yagifunanga mukulu, Ssegirinya yayagala nnyo ekibiina kye. Naye okusingira ddala Ssegirinya yayagala nnyo abantu be, mu abantu b'e Kawempe munsaasira naye mbasaasire mufiiriddwa Ssegirinya. Era anga abasaasire bantu mmwe mufuna omuntu afaanana nga Ssegirinya. Kyannaku nnyo Ssegirinya tumufiiridde olwaleero. Ababadde wano abasinga bakyogeddeko nti Museveni yasse Ssegirinya kuba yawamba amakooti, buli mulamuzi kyasalawo amala mukubira ssimu nti ono mute, ono tomuta, ono muwe bbeeru, ono tomuwa bbeeru. Kati olw'emyaka gye takyasobola nabbikweka nga bwe yabikwekanga luli, kati abikubawo lwatu n'agamba ono temuwa bbeeru. Kati Museveni ye Chief Justice ne mutabani we amanyi okera ku makya n'agamba kati ono nja musalako obulago, ono nja kukola kino, lyejjoga eryo lye tuliko, lijjoga eryo Ssegirinya yali abadde alwanisa. Ekisinga okubeera ekyennaku basebo ne bannyabo nti abo abalamuzi era oyo mulamuzi bamwogeddeko. Sebo bakuyita tweyanze, tweyanze kyotukoledde munnange. Naye njagala omanye nti oba oli mulamuzi, oba oli mupoliisi, oba oli musirikale, oli muntu, you're just a human being with blood and flesh like everybody else. You have children. And you killed our brother Muhammad Ssegirinya. Yes, you did. Lwaki tugamba nti omulamuzi oyo eyayambyeko Museveni okutta Ssegirinya? Kubanga bano abalamuzi baba bafa promotion. Omulamuzi yasindika Kakwenza Lukira Basajja mukomera nga alina musindika mu ddwaliro nga muwoza musaze saze yena omugongo kubanga ayagala promotion. Mu ngeri y'emu omulamuzi tweyanze bw'atyo bwe yasindika Ssegirinya, Ssegirinya n'asitula ekiregere n'akimulaga n'amugamba w'ekitiibwa omulamuzi nvunda nzigwawo. Oli ng'agamba n'omulamuzi ng'agamba ow'ekitiibwa Ssegirinya promotion empitako. Kati Ssegirinya olunaku lwaleero mufu.
bana abalamuzi bennyini tubeera nga tukuza olunaku lwa Ben Kiwanuka obasanga bonna batudde balinga abefudde nti Ben Kiwanuka be yali ayimirirako naye babiyimirirako. Ben Kiwanuka yattibwa kubanga yagoberera enfuga ey'amateeka ng'amini ayagala omuntu bamutte Ben Kiwanuka n'amugamba nedda ssebo amateeka googera bwe gati ne bamaliza nga babbye Ben Kiwanuka. Mwe muli balamuzi kimmwe? Are you judges? Work your name. Jagala bategeeza nti Uganda ebadde ne regime ez'abalamuzi nnyingi nnyo. Wajja kubawo abalamuzi nga temukyali balamuzi. Naye musabe nnyo Katonda wammwe abayambe muleme kwesanga mu maaso ga mulamuzi kubanga Katonda teyeerabira. Ate Ssegirinya akyalwana, atajja kulwana paka. Basebo ne banyabo, Ssegirinya tugenda musigula olwaleero. Ssegirinya lunaku lwaleero yeegasse ku listi y'abantu bangi abanene n'abatono abagenze nga batemulwa mu Museveni. Ssegirinya yeegasse ku Kigundu. Ssegirinya yeegasse ku Kirumira, yeegasse Kaweesi, yeegasse ku Yasini Kawuma, yeegasse ku bantu bangi nnyo abagenzi batemulwa. Abamu nga batemulwa mu lwatu, abalala nga batemulwa mu kyama, abamu nga babatta slow and painful death, abamu nga batta quick and sudden death, abalala nga babattisa masasi, abalala nga babattisa butwa n'ebirala ebifaanagana bwe bityo. Bakozesa ebijambiya okukumira Ssegirinya mukomera naye nga baali bamanyi abatemu abatuufu. Kyebagambyeko wano baali bamanyi abatemu abatuufu ate era abatemu abatuufu abamanyi. Maama Ssegirinya, abatemu abasise mu Uganda waffe tubamanyi. Ssegirinya okumpa obuvunanyizibwa okwogera bino kuba yayagala njatulire abatemu abamuse. Maama njagala omube wano ng'omanyi nti abo abantu ababadde beeteeseteese wali okutukiina be baatemula Ssegirinya. Yes, be baatemula Ssegirinya. Era maama abo abatemu abo olunaku lwaleero naawe bakugasse ku lukalala lw'abazadde. Bamaama Franka Sente Zawuli wali, bamaama Kirumira, bamaama Dani Kyeyune, bamaama Rita Nabukenya naye bakugasse okwo maama, kubanga balabanga vidiyo zo nga weekalakasa olw'omwana wo naye nga tebasobola kukola. Kati kye bakusaba okukola, kati bakutadde ku pressure, baagala omwana wo omuteeke bafune kye baagala bakakasa ensi mulaba. Baagala okusindika message eri bonna abalwanirira eddembe nti my friend tusobola okutta ate ne tukulaga nti tukufufagaza ne mukuziika, kubanga bakozesa obuswazi obutono. Tewali kyamaanyi kye bakola, bakutemula batta Dani Kyeyune ne basindika sente ewa maama we, ne batta Yasini Kawuma ne basindika kusaasira atwaleyo sente, ne batta Yasini Kawuma ne basindika omuntu atwaleyo sente. Obulamu bwaffe babukakkanyiza babufudde bwa sente. Ssegirinya is not worth your money, you idiots. Ssegirinya tagulwa sente, tagulwa sente. Naye olunaku lwaleero abaana be nabo babafaananyiza nga Abarita, abaana be babafaanyiza nga Bakyeyune ng'abalala bonna ababoyaana. Be babatemu abasse Ssegirinya olunaku lwaleero. Basebo ne banyabo, mwalaba mutabani wa Museveni. Mumanyi bulijjo njagala mukimanye, abali eyo mumpulira bulungi, njagala mukimanye nti Katonda teyeebaka. Njagala mukimanye nti Katonda teyeebaka. Wadde tuli wano tukaaba amaziga, wadde tuli wano tuwoyaana, naye n'omulabe waffe kati ebigere bye biri ku muliro. Mwalaba mutabani we
amutaddeko buli kimu n'amuwa buli kitiibwa n'amusindika ku ssomero wadde amusindikira n'aba n'amusomera n'akola buli kimu amuwadde obwa CDF naye nga mutwe kambanyumizeeko ne kana akaboozi kambanyumizeeko ne kana akaboozi olunaku olumu nabadde njogera n'omu ku bannaddiini bafaada mikwano gyange awo mutabani wa Muhoozi bwe yawandikira ku Twitter nti ayagala kunsalako mutwe kakati yes mutabani wa Museveni si yona gwe bayita Muhoozi ye mutabani wa Museveni yoyo mangi awo nawandika ebintu ebyo ebiswaza kati faada n'abindaga ne mugana naye faada ono muntu kiva ku ki ono musajja si atali myaka 5 mu faada n'angamba mwana wange golooza amazika n'ebiwobe ebyo abantu bannamwandu ne bamulekwa abakaaba buli nnaku Museveni baakoze bw'ati golooza Katonda musiru golooza kino si kibonerezo kiva eri Katonda so Mayi Museveni njagala omanye nti Katonda teyeebase gy'okoma okutulugunya Bannayuganda atajja yingira ne mbongo bw'omulala faada yaŋŋamba nti mwana wange Kyagulanyi ndabye ebintu bingi nnyo ku nsi naye njagala okukakasa okujjako Museveni ne famire ye nga beetonze maaso ga Katonda ne balekera okukola ebikolobero bino byonna kyangu nnyo n'okulaba nga kino kigenze ne ku bazzukulu nga bonna bonna mwanyi bw'onyigako nga kirerya bw'onyigako nga kirerya bw'onyigako nga kirerya Katonda teyeebaka so nga tulerekera Ssegirinya njagala ogumya famire n'ogumya maama munnange bino ebakutiisatiisa babigenda bikomya leero kuba leero lwe bakwetaaga munnange leero gyesi bakwetaaga kugeza kutuslapinga in the face kakasa nsi yonna nti tuyinza okuba nga tubeera ne Ssegirinya naye ne bayita mu famire ne bamutujjako ne bamukozesa bye baagala ne bamala ne babasuulirawo omulambo gano bwe batyo so beera mugumu maama ffe byetukola tubikola olw'omukwano gwe twali ne Ssegirinya era tujja kugenda mu maaso kuba yatusigamu ensigo naffe ne tusigamu ensigo mu ye ekyo tekigenda kuggwawo Nagirinya simanyi oba wali bategeeza nti Nagirinya n'abaana abalala babawambye kulumbe lwa Anita Mongo ne munne eyali yerimbika muffe bwe batadde wali abonna baana ba Ssegirinya baana bange mubeere bagumu bino bye twasayininga bino twabigendamu nga tukimanye era kyova olaba buli omu bw'aba ayogeramu ne amulamira bwe basooka nga nze okolanga bwoti so mubeere bagumu mwina famire tugenda kusigala nga tuli famire yammwe abantu bangi battibwa era nene ensonga kanjogereko basebo ne banyabo tikyannaku nnyo abantu nga Baddamulira abantu nga Bakyeyune abantu nga Barita Nabukenya n'abalala ekisinga okuba ekyennaku nti abantu abasinga obungi bava wano waffe mu Buganda wano awali abantu abasenza Museveni ne tumukweka ne tumuwa emmere yaffe n'alya ente zaffe ne tutamusosola tetwasosolako Museveni twali tukimanyisa waggwanga lyaffe naye ne tumwagala we are open we are loving people naye bwati batusasudde kutemula bantu baffe kutta bantu baffe kulaawa abantu baffe n'ebirala bifaanana bwe bityo Ssegirinya akyogera Ssegirinya
ng'avuddeyo yatugamba bingi byatabagamba era nabadde nyombesa omu ku mikwano gyaffe ali mu diaspora kuba Ssegirinya yamutuukako n'amweyambulira namugamba laba abasajja kye bankoze kakasa abamu alabe ku bifaananyi ebyo newankubadde saagala bitambule nga Ssegirinya abasajja bamukwata ne bamwokya ku busajja Ssegirinya mwamulaba yalinga tasaaga nga yakava mukobera n'agamba bakyali bange sikyamalayo n'omukyala agenda kunnobako n'ebirala bifaanana bwe bityo nekuba abamu kuba mwali mumanyi Ssegirinya atera okusaagasaagamu ne mutakiteekenga serious oba kuba babikoze abantu bangi ono n'avaayo ne bamugamba bamulaaye oli n'avaayo ne bamugamba n'atubuulira bamulidde ebisiyaga oli n'avaayo nga bamukuddemu enjala oli n'avaayo nga bamukuddemu amanyo nga bamukuddemu amaaso waliwo omuvubuka gwendabye gwe bayita Munyalwanda wa Bobi bamukola buli kikolobero ebyo balikola si bantu wa bulijjo ono yali member of parliament nene bamukola ebyo byonna ffe tuli wano ndifalinga nnyo ku maama kuba maama njagala ba understanding maama bano abantu Jakana Nadduli yagenda n'asulawo buli kimu n'aleka abaana be basatu mu ttale n'omukyala walabye kyebakoze kyebakola mutabani we Jakana Nadduli babutulugunya bamaliriza bamutugumbudde beba abantu abo abagezaako okutwala muganda waffe okumuweebuula kikafuuwe so basewo ne banyabo nga twerekera Ssegirinya tetugenda kubeera na bigambo biwooma eri abo abamutemudde abo bennyini abamutemudde kati beefuula tibanyoleddwa kyekimu kye bakola ku Yasin Kawuma ne beefuula nti banyoleddwa kyekintu kimu kye bakola ku Zebula Mando bamukuba amasasi Museveni najja n'ayagamba bamukuye amasasi ne kubanga batapinga mu bwavu bwaffe bakozesa saikoloje yaffe bala bakufufuka zadda bakuwangudde dda tukuttidde omwana katugenda kola ki katukuweyo miliyoni 2 kino kigwe bwe kiti nga bakukolerako katemba balaga ensi nga babadde bamwagala ennyo nga bakusuula awo bwe batyo ekyo tekigenda kubeerawo nga ffe mikwano gya Ssegirinya nga ffe baganda ba Ssegirinya bwetuli bingi nnyo binandyogeddeko mu kaseera kano basebo ne banyama naye mmanyi nti n'obudde bugenze Ssegirinya musajja musiraamu ate nga twabadde tulina omuziika ku lunaku lwe lumu lwe yafiirako naye twebaza famire twebaza n'ab'obukulembeze bw'obusiraamu obutatugaana mutusaasire okuvayoletinga enono yammwe basebo ne banyabo naye tubeebaza olw'okutukkiriza naffe munaffe ne tumukungubagira ne baganda be ne batuuka n'abaana be ne batuuka tumanyi tetusobola muzza naye waakiri agende mu ŋŋenda gitwayagala bagendemu baganda ba Ssegirinya famire ya Ssegirinya abantu abo jagala okusinzira ano nammwe abali kuba Museveni talekeddeawo okujjako nga tumuggyeko tagenda kulekerawo okutemula abantu baffe ate alina akatiba ke kamu kensaba muyige bannakyemalira balina akatiba ke kamu gye buvuddeko be nani njogera n'abayimbi nababuulira akatiba ke kamu waliwo nakyemalira weeyolosha bamuyitanga Joseph Stalin yatuuza abasirikale be basajja be ng'ayagala obbayigiriza engeri gye bafugamu abantu n'abakuŋŋaanya ne bayimirira ne batuulaawo n'afuna enkoko nga namu n'agikongolako ebyoya omanye enkoko nga bwerumwa n'eddiini n'obuntubulamu butulagira enkoko okugimaanya olina kusooka gisala enkoko ente okugibaagako eddiba olina kusooka gisala naye Stalin yamaanya enkoko nga namu bweraja nawe omusayi bwe gujja bwagimaanya n'agimanya yona n'agimalako ebyoya n'agiteekawo kabambi kakankana obulumi bwonna bwonna najja empeke z'akasooli agisuulira tap kubanga enjala egiruma enkoko negenda nga bwejjabo kasooli bwegoberera Stalin bwegoberera n'abagamba mulabe bwe bafuga abantu olina okuba nafuyiza ddala
n'obamalamu kye bayita human dignity, n'obamalamu okwekiririzamu, so that bwojja n'obasuulira obuswazi bajja kugoberera nga gwe abataasa. Tebagezaako kola, temugenda kikola maama wa Ssegirinya nga ndi wano, temugenda kikola. Tebajja kikola. Bwetuba tuli Ssegirinya ne bazadde be n'abantu be n'omulambo gwe bigenda kuweebwa ekitiibwa. Basebo ne banyabo, ndowooza nga nfundikira. Muzikirize baganda bange, mbajukize nti Ssegirinya kyannaku gyatuvuddeko ne tulina chance ejja neerambula ku malaalo ga Ssegirinya ne tugamba omuzira waffe awe yagalamizibwa. Tulina baganda baffe 18 Bakata Kanata Muhammad Badamulya n'abalala babulako n'amafiire, Bakasumba n'abalala babajja mu nnyumba zaabwe, abalala babatagula ku bakyala baabwe, ku bamaama baabwe, ku baana baabwe. Akana ne kamukwasa okukwata okugulu, dadi bakutwala wa ne bamutwala, tebaddangamu kulabika. Abo be baabatwala, tebaddangamu kulabika paka olunaku lwaleero. Tuli mu kaaba olunaku lwaleero nga bwe tukikoze emirundi mingi olwaba abatemuddwa, naye manyi nti olunaku lumu insha Allah bano abasajja bagenda kusasulira bino ebintu byonna. Amazima ga Katonda mugo nyinza kubaawo nga ndinammwe nyinza obutaba nammwe, naye mumekinganga sure bakisasulira, mumekinganga sure bakisasula. Ate nja kubaawo nange mekinge sure mukisasulira basajja mmwe. Ebikolobero byemukoze ku bannayuganda, amaziga ge mubakaabizza gonna tegafa tukki. Ffe tumanyi nti Katonda waffe yali mulamu, era olunaku lumu kijja kutuukirira, mujja kukisasulira. Tulina okukola kukuliza Ssegirinya kyatugambye, ne tugenda maaso nga tulwana, ne tugenda maaso nga tetupoye, ne tugenda maaso nga tetuwanise emikono. Nkimanyi nti waliyo bannaffe bangi abalinga Ssegirinya betwesiga naye ne batuuka ne babeera silent nga tosobola na kumanya ti ono yali abaddeko mu paliamenti, ti ono yali naffe. Bangi basirika, bangi baali boogera ku social media, ngadda ku social media nakakasa banange ngenda bayirawo omubiri. Naye nayingira mu paliamenti temaddamu kubalaba. Ssegirinya yayingira paliamenti nga mulwadde, Ssegirinya yatuyirawo omubiri paka olunaku olwaleero. Ssegirinya tukuwa ekitiibwa muganda waffe. Ssegirinya nga tanakwatibwa mujjukira tiyayogera, yabyogeranga era yasigala abyogera, ne bwe yali omulwadde yasigala abyogera. MP bangi nnyo olwayingira mu paliamenti twatandika kusala ziddiiru nekezifuna. Bayagala kugula masuuti mapya, gula motoka mpya, kuwasa bakazi bapya n'ebirala bifaanana bwe bityo. Ssegirinya teyali bwako. Ssegirinya mwenna abali wano nga tumuziika abasiraamu mumanyi bulungi nti omuntu baba bamubanja mumala zisasula. Njagala omuntu omwambulire nti Ssegirinya yabbako sente z'omusolo eyala yazibbawa okujjako ye okubateekamu ezze. Yewe Muhammad Ssegirinya. So bingi nnyo etusobola okwogera ku Ssegirinya. Ssegirinya yandagira njogera essaawa 5 naye musuubiza tisijja kulekerawo obaolyawo njana ziyisaamu, naye yaŋŋamba n'okuŋŋamba ndi wabangayo akasigadde oba akaterekeka nako nkolanga ki? Kati mwezikirize kano tekalekeka. Ssegirinya ogwo mulaba wadde mwanya yali mukwano gwange, naye Ssegirinya nga njankalanya kana kasajja ka Julius Katongole, aka kasajja mukalaba kanjankalanya kalinga Ssegirinya. Ssegirinya nga bwapanguluka n'omuntu
abimusomera ku social media nokama tesegirinya koza ati anomukubira nokaseji oli MP ate bakulira oyogera boti ati bakamira omanyi olumuga ayogera speed nebi bagambira ndi muga sejirinya oboli awo mwana namujjako kubawo kino nomuga sejirinya nkuse era edi mutwana agamba nobagamba nonyeza sejirinya nenonya sejirinya muga president akunonya kutuka koza naye amanya ngeri nsanyusa sejirinya oboli awo oli ku social media kyamunonya omutuka ate ng'ogenda omulala sejirinya ng'asengeka ensonga naga siiti edi mutwe wakumi n'agamba Mr. President sejirinya tu mufunye wuuno muleete wamuga kati sikyamunoonya bw'oba oyinamu omutwalo gumumpeere yeyo sejirinya kati be bano bakatongole abaali awo nayogera ebintu kati abalabe baffe nga bagenda bikoze nokka bakatongole ate omusajja omwa bwe mudde ate abasajja n'omunoonya gw'ayagala katta oba tonnakafuna ate n'olaba ku social media ng'asengeka ensonga noga kagira muleka yeyo sejirinya waffe era sejirinya ng'akyankalana ne banne Alex Waiso ayimirira olunaku olumu omanyi n'ono omusoga naye yalinga sejirinya olunaku lumu bakyankalana ate nga bakyankalana beesomera ku social media oli amusomera ku social media oli ali ku radio sejirinya n'amusomera agawa omusajja oyo n'alyoka nsomera nga ndi mulwadde tajjanga okunziika Waiso n'agamba nakubira secretary general n'agamba ne bampita n'agamba Mr. President sejirinya kale twesomeddemu naate musajja mulwadde kino nga yagamba ekinene nesaba secretary general nemugamba bano abasajja bo njaga ngenda obasinkana nga basinkanye ensonga zaabwe ndi musanyufu nti sejirinya ne Waiswa basisinkana ne boogera ensonga zaabwe ne bagwangana mu kifuba era mwenna mwakiraba abasire ne banyabo nabwetulira yeyo sejirinya ate era yeffe ng'abooluganda mukyankalana naye ekisinga obukulu kwe kumakinga sure temukkiriza njuba kugwa ng'obusungu buli omu bwalina ku munne mukyabwina oyo yali sejirinya njagadde ekyo nakyo nkyogereko kuba nalabye aba regime nga kye bafokasingako in fact ne be babadde baguze okujja wano kola effujjo baadde bagenda kwekwasa ekimu sejirinya yatugamba bawalagana ne Waiso kati ffe tuze kulanagana na Waiso ndowooza ensonga eyo nayo etegerekese bulungi basebo ne banyabo nga tuva waggulu njaga okusaba mukanange sejirinya buli tufiirwa abantu tubagamba bawumule emirembe seegi kade twagala omule emirembe nera tumanyi nti oli kumpi ne Katonda sejirinya lwana sejirinya lwana tulekerawo kulwana sejirinya lwana sejirinya lwana oli kumpi ne Kanso wa Meri kwatagana nabo bonna bakunge sejirinya kunga bonna be batemula kunga Kanso wa Meri kunga Hussein Kyanjo kunga Sheikh Muzata kunga Yasini Kauma n'abantu bonna abalungi be batta tumanyi bali kumpi ne Katonda sejirinya abantu abo bonna ensonga gituuse wa Katonda bere mu nsonga eno bannange njagala okuva waggulu nga neebaza maama munnange tumanyi bakusomozezza n'okusomozebwa okw'amaanyi ne tukwebaza olw'okusigala ng'otukukumye ng'abaana era maama fe tugenda kubeerawo si bya lunaku wabula bya lubeerera kuba sejirinya ne kuba abaana be ekisemberayo ddala abasebo ne bannyabo kino kinkakatako okukyogera wano nga tuwerekera sejirinya bangi kummwe muli mu kwebuuza kigenda okuddako tumanyi bulungi nti akakiiko k'ebyokulonda kagenda kulangirira nti tulina okuzzaawo omubaka tumanyi nti sejirinya anakyalinze naffe tunakyalinze n'ekibiina kinakyalinze abantu bangi tetusobola kufeiringa tetusobola kulemwa kufuna muntu agenda okutuukiriza ebigendererwa bya sejirinya naye njagala okubategeeza olwaleero nti tugenda kugoberera prosesi yaffe enjerufu n'okusingira ddala prosesi yaffe egenda kuba nga egaidingibwa maanyi g'abantu
tuli people power, twali people power, tukyali people power, era tugenda kusigala nga tuli people power. Muganda wange Ssegirinya lwana, Ssegirinya lwana, Ssegirinya lwana, naffe tujja kulwanira eno gy'otulese paka lazima nga tutuuse ku bugendererwa byo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.